Now, I always ask myself, nti layers kye. When I talk of chicken layers, ze ziriwa. Ze zibikamu amagi. Mbuuza. Bwe tuba tugamba enkoko. Layers ze ziriwa. Ze mbiisi. Mwekubire mu ngalo. Ate mbaagadde. Ate zino loko. Mbiisi ate nzaazi. Mujebale. Ate broilers za nyama. I'm lost. Broilers zaki? Za nyama. Meaning nti zino bw'oba ozifusaze ziba zifuuse za bijanjaalo. Bane mwebale. Oba cabbage oba doodo. Amulabana. Ne bwe naakonga ebizibu nnina bingi. Now the broilers. These are the short-term chicks. Not more than 3 months. Tutambula fenna. Broilers ze nkoko ezitasusa myezi emeka in production. That's why abantu abamu bwe bangamba nti broilers za nyama, I feel itched. Kino njagala nkibagamba olwaleero. Eno neeno ze baakuroosinga ne tufunamu zino. That's why nti bano abayaaye tebamaamira. Biriwo kubiika buki? Bubiisi. The broilers initially, nze mukutandika okwaluza broilers zino India, era nga company bagiyita Indibro. Nenga it was in 2005, after making the research, we crossed the layers with the local. Be mwawuliranga abeeyitanga ba Egibro. Bali awo kukupa complex. When we started teaching and training farmers about local chicken, netugamba, how can we improve on this? We crossed these ones. Naye ng'era zifaanana naki? Betwazi wabazi tugobya, you are very stupid. Twagala nganda muntu wazitamaamira. Ne bagamba, are you stupid? Mu nkoko twagala ki? Kumaamira oba magi oba bwana? Mukama n'atuyamba eno kampani n'egwa. Initially, I was working with Yuga Chick. Eyo gye nasooka okukolako. Mwabe buyikwe, bw'otuuka buyikwe mu center, eyo ye waffe oba ewange. Waliwo ekizimbe bakiyita Corner House. By the time I was working at Buyikwe Health Center, I applied for being an agent of Yoga Chick in 1996. That's where my research started. Naine enkoko gye baayalula neibula lwe baamuzaala. Bwe yaweza emyaka 7, I told him, wenkana n'enkoko eno. Yangamba, Daddy, don't be stupid. Oyo gw'olaba oyo. Nyinza nti okwenkana enkoko. Could not believe it. Naye nga in the actual sense, this local lifespan is 5 to 15 years in production. Okigamba omuntu n'akulabanga omulalu. But it's a hard fact.
Now what we need to do is to see what can we do. You see, when we talk of fighting poverty, it is between me and you, not the government. Tuli bumu? That camera, eyatuweereza camera eyagidonatinga is not a Ugandan. Naye yalaba bye tukola ku YouTube. Nagidonatinga nga ya $1,500. Just a lady. Naye ng'emirimu gye nkola giyamba gavumenti. I'm very lucky nti waliwo eyandonatingira emmotoka. But it was burnt at Namanve there. Okwegugunga okwaliyo by then by Nope and the whatever. Ne bagikumako omuliro. Naye nga ne yali agimpeereza was not a Ugandan. Yali ampeereza awudi. Naye nga bw'ogyebulira mu ssente za muno ndowooza eggula millioni nga 7. Yangamba, I have donated this vehicle to you for appreciation for what you are doing to the community. Naye to go and clear that camera, batucharging $6,800. Just donated. Nenjogera ne commissioner wa URA. Nemugamba, this camera is just a donation. And we are under an NGO which is registered. Bangama, that's the government policy. We cleared. I don't blame the government, neither URA, but the policies and the people. Kuba Kaguta tabimanyi. Tuli fena. Kaguta as an individual tabikola ki? Tabimanyi. Ne bali abali eri bakola byabo. Nababuuza nti where is the money? I mean where the receipt, where I paid. Billa tebagimpa. Kati zaalagawa. Kyova olaba nti at times waliwo omuntu lwajja ku ofiisi ne mutunuulira nti n'akubuuza ebibuuzo nga 100. N'agamba wabula Mukama Katonda akumpanga nga Katonda kasasiro n'eccupa y'amazzi tasobola gikuwa. Kati nakyusaamu ne ŋŋamba abo nti omuntu bw'aba azze ku ofiisi wano musomese by'ayagala naye bw'akubuuza ebibuuzo ebisukka mu 10 ddamu 4. Ebirala obikole ki? Obyesigalize. Why? And even what we are doing, it is not appreciated. Abamu munda bakutagi TV on every Sunday. Abamu munda baku UBC TV on Monday. Abamu munda baku Salt TV still on Monday. At times abamu munda baku Bukedde. Naye nnyinza obbagamba ekintu kino nti I pay them, and of which the content we are sharing benefits the viewers. Kyenva mbagambamu nti nze am very lucky. Ndya bulungi, nnywa bulungi, nsula bulungi, but the way all the environment I'm in forces me to be as small as I am, and I pray and I thank Allah to the Almighty. Sigale nga nkyali katini. The broad objective of Universal Care Foundation in Uganda and Living Agriculture is to empower the entire community such that you can stand on your own. Tulina sente za parish development models, but the question is, mulimu abagenda ozifuna nga they don't know what to use them. 2, n'abazirimu bennyini ate bayinza obutamanya kuzikozesa nga bo. And when we invite them that you come to such a workshop, such that we can work for the government, not even the government, and the government, it is we people here. Tuli fenna naye weesanga nga abantu bensinga okukwatagana nabo abroad
nine yansindikira message nangamba Isa toyina magezi lwaki oyogera muna abaganda muliwa raise up your hands mwekubire mu ngalo okusaba okugenda okusomesa ku CBS bino byensomesa 30 minutes bansaba emitwalo 5 gye tugamba nti yakabaka 30 minutes naye nga tebakugamba nti this program is sponsored by such a company kati nze bansabye 5 naye nga mu ddakiika zino 3 mulimu obulango bwa ddakiika 10 kino kyangoba ku CBS tukiraba naye nga ate tugamba nti we have to promote and work for our country byebisinga otulemesa. That's why nze abamu bangamba nti anti musoga of which I'm proud of my tribe kuba I'm beyond 45 years kati ntegeera naye kinnumamu ekintu kimu twetwalanga okubanga ffe tusinga okubeera abalabufu naye ate ffe tusinga okubeera abajega. The reason why mu Buganda kati tetulina nateekawo $5 million in 2011 up to now sifunangayo muntu azitwala nga mbuulidde kiki Buganda kyetunda ebweru wa Buganda. Mukulu munnange, do we have as Buganda Kingdom, what do we sell outside Buganda Kingdom? Wanje okuguza region ki naye nga mugukolera wa? Tukiraba. That's why tuyisa ebirango mujja tudduka embiro tufune sente z'obwakabaka tudduka mbiro buli lunaku tukeera ebintu bino bituluma. Ettaka lyonna mu Central wano twalifuuyira n'eddagala ezzungu. That chemical medicine you use to spray kuba mutta muddo. Every spraying it requires it takes 6 years. Nga liri mu ttaka. Naye nga lyokezza byonna ebirimu. Buli lwofuuyira bw'oti eri eritta omuddo lyokyetako okumala emyaka 6. That's why bakugamba nti bw'omala okufuuyira jangu ogule ebigimusa. Do you see where we are? You cannot find lino eddagala erifuuyira nga liri mu Western. It is not there. Naye wano ebbomba y'enkumbi. I ask myself, noonya mu bulamu bwange nga Isa Mukama bw'ali banzijuludde abantu abagenda okuziika Isma baali bangi naye nga abaali abangi beba abatera okubeera mu ogwo omutimbagano. Kati nze njagala abaligenda okunziika ewaffe eri ebuyikwe nga mu kifo ekyokugamba nti kuziika nga mugenda sigala nga musapootinga bino bye tukola. Awo ne mu Kabuli nja kubaayo mirembe. That's what I pray. Tuli ffenna nja sigala nga mbanyiiza. Nze kavubuka yasobola okukwata Musaabasajja Kabaka mu ngalo appreciating for what I'm doing in 1989. Naye osanga Omuganda Ssaabasajja Kabaka wangaala ng'amuwunyiza lusuna kumulaba ku TV. N'ombuuza okola ki? Afa Museveni yatuleetera obwavu n'ombuuza yabujjawa. Abasoga mututegerera mu bintu ebi. 1 Mvunza. 2 Kulwala maaso. 3 Kusiika chapati na mandaazi. N'ekisembayo kutegerera kwana mwemeka
Kama mulungi. But I have a question. Mwabako tuli kimu kikola mutya ebigo byammwe okubanga mulimu projekiti ezitambula. Kizibu okusanga father atevuga. It's not there even. Naye njagala mumpeeyo imaamu omu mukulu munaye mpaayo imaamu ogwo gw'omanyi mu disitulikiti y'ewammwe nga yeevuga mu mmotoka. Naye ng'alina omuzikiti oguli ku ttaka. N'ebintu bye tuwaayo mu kusiiba nti byakugabirira banaku yasooka okubyegabira. Is the imam. Olinga naye musajja gwe oli musiraamu oli muki? Konze twawule enzikiriza n'okukkiriza. N'osanga omubuulizi Anglican Church teriyo projekiti etambula naye nga waggulu waliwo ebimotoka. Church of Uganda Anglican biki development whatever n'omubuuza bye mukulaakulanya be baliwa. Teriyo kanisa etayina ttaka. During my vacation in senior 6 nasomesa mu ssomero erya Dereti Mpalanyi Nkooyo oyo. Eyaliko omukulu waggulu awo. Namutuukirira nga amaze okufuuka omunene. Ne mugamba taata omanyi nti ababuulizi bwe basinga obunaku. Nangamba how. Konze mpaayo omwe yeevuga nga mubuulizi. Yantunuulira ati naye ozze kukola kikola nze kugamba nze kyenjagala. Because there must be some funds to support these lay leaders. Nakati nkyogera. Jjajja wange nannyini kunkuza yafa. Naye yali tannafa yaŋŋamba nti mwami nkubuulire. Njagala ndwalire ennaku ezitasukka mmeka. Naye bw'ondabanga nga ndwadde temuntwala mu ddwaliro. Bankubira essimu saa 7 ogw'ekiro jjajja waazibye omumwa. Nenjivuga paka bweyukwe nga bamututte mu ddwaliro. Bwe yantunulako bw'ati nankwata mu ngalo bw'ati. Ne mugamba jjajja otuusizza okufa. Bwe nafuluma ebweru nadda asirisa. Naye imaamu okusaalira mayiti yansaba emitwalo emeka. Ne mubuuza these funds for what? Nangamba nti you see. Ne mugamba nkuyisa osaalire nga jjajja w'abadde asaalira. Naye Kampala gye mpangaalira nina baseeka be simanyi muwendo. Bwe nayingira mu mmotoka najjamu ebbaasa ya mitwalo ameka? 2. Nenjimuwa nti ziri ze wansabye entono. Naye nkuwadde ezo. What was the essence of that? Nti abakulu b'enzikiriza bano they need to be motivated. And even themselves balina okubaako biki bye bakola ku nzikiriza zaabwe awo we bawangaalira. Naye teri muzikiti gw'osangako nkoko. Bakuba misota kyeyamaani sebo twagala butiba. Twagala butimba emisota n'ensiri zituluma nnyo. N'omubuuza nti kati gwe akulembera okulembera ki? Do you see where we are going? Maama wange is an Anglican. Naye baatandika okuzimba ekkanisa mwasabira when I was still young. Ku ssente zange ze zaamaliriza ekkanisa mwasabira. Ne mubuuza naye maama wano nawe ndabanga wafu. Nangamba ye wange. Konze ffenna tukkiriza mu Katonda atya? Naye amakubo ge gaawukana. Sikugamba nti va mu Protestant odde mu Busiraamu. Nyinza okuba nga nze gye ndi si yenki. Naye ffenna tukkiriza mu Katonda atya? Sigala yeeyo. Naye maama ababuulizi bamwe mubagambe babeeko bye bakola obalekerawo okusabiriza. Bye nagamba Nkooyo oyo. Kusabiriza obubaasa ne bubeeraawo buli lunaku. Not knowing nti bwe muba musonda ssente z'ekkanisa n'oyisaawo akabba olwaleero n'atateekamu. N'enkya najja n'oyisaawo n'atateekamu.
n'okomawo olwokusatu n'atateekamu, olwokuna will not come back kuba she feels guilty. Sirina kyenteekamu ate buli lunaku bayitawo nkole ntya. Kyekisera okusuula abantu okubagaana okusaba. It is due to that. Okigamba omuntu n'akugamba nga bw'owalalira enzikiriza. I don't mind. Nze kituufu nino kibakola ki? Nabagamba nti you organize your people there, call us and we come and train them at no cost. Tebatuyita. Now, buli ali muno ng'osusa emyaka ana weekubire mu ngalo. Nsaba Mukama Katonda abankuumire okuva olwaleero luno paka mu Desemba tubeeko ne kitugenda okutunda mu Desemba. Ate kijja kuba tukitukolera. Naye mulimu abataalina kye baalya ku Easter. Bw'otuuka kuba n'abasiraamu bannange asiibira ennaku aga oba 29 n'akugamba birala simanyi kye ngenda kulya ku Eid. Namugamba lwaki Katonda atakutwala ggwe? Omuntu ku 25 lwamanyi Christmas ya 2026 tugimanyi. Naye lero ngamba lero Mukama Katonda simanyi kye ngenda nakulya ku Christmas. Nogamba nsaba abalina endowooza eyo saa 7 ogw'ekiro banaaba amazzi agabuguma bafukamire bagambe nti Mukama Katonda embeera erabika egaanye ntwala. Eyo tuvuddeyo. Naye ng'ebyo byonna we have that pain of transforming the lives of the community. And we are doing it voluntarily. Tukiraba. We are not paid and we don't need to be paid. Tukolera ku lwa bulungi bwa Katonda akyatukumye nga tuli balamu kuba bangi bafudde. Buyinza okukyenkya nga gw'oyambye omwana wange. Oba omwana wo nga yasanze omwana wange ne beesisinkana ng'alina ekimukutte. Baba banyumya nti munnange nno kankubuulire. Eriyo akasajja akaalinga kaasama nga kasinisa abantu ebinnyo. Sente ze nasomerako zaava mu oyo. Nti kasajja nti ye. Kaali kasinisa abantu amanyi nti oyo siiyisa nti tosiri wala naawe oyo jjajja wange. Nti what? So that's the bond we are trying to build. Kati saawa eno tugenda kusooka kukola sabbuuni. Bwe tumala okukola sabbuuni ono tumuteeke wano awole. Nziramu bagamba we are not fighting against other companies.